ekirala alekerawo okunkozesa nga neebaza. Kikuluma. Kyekisinga okukuluma. Lwaki akulinda weebase? Nze saagala kuwulira kunyumira, nze nyalina kuninda ne neebaka. Nze gwakozesa ng'abafu. Sabi. Neŋŋamba nedda. Olaba n'ensonga nzitewo omusamizi oyo. Nze kyava ntula n'aseka naga. Aŋŋamba mukazi wattu. Laba oli amakya. Yaŋŋamba mukazi wattu. Yaŋŋamba mwana gwe senga otegeera ekiri mu nnyumba ye. Senga otegeera bbaawo ekintu kye yakuteekamu. Andibadde okwata ne kubonodde ewamu. Naye wekijja kibanga muntu. Nnyo. Era oba omukwatako. Abanga muntu wa mubiri. Wabanga muntu wa mubiri. Kubanga nkugambye nakuwedde wali emabega ndooza weerabiddewo nti ekintu kino wekyajjanga kijja ne kyegatta naawe. Naye ekyasooka ne kijjanga n'omwami ono akyayisaawo akaseera n'ajja. Naye senga chanse emukwata n'asanga nga kyakubaddeko. Teweegomba ono mwami mulaba nga kikasasiro ono. Olaba ntoyagala. Ate talina na kyanyumisa yadde ono tanyuma talina. Kitegeeza oba tokyamwetaaga. Talina na mugaso oba yeetaaga na kuvaawo buvi n'avaawo. Kino ne kisigalawo. Aba akumalira budde. Woonoona biseera. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati okakasa ddi nti kati wenkakasiza yatuuka lunaku nga taliiwo nga ddala kituufu yagenze. Neŋŋamba olwo ntandika okibulirako abantu bannange abeekyalannabwe naye ate kibenga waliwo kati bbaawe bintu aleka alina ebintu bbaawa byayina byakuteekamu. Anyamba nedda tekijja kummalira kano mba oli omusamize gwe yakola ki
we yandaga oli anti yalinga family doctor yangamba wembanga nfunye obuzibu gye nkolanga genda ngenda ne mulumba ne muga musawo waliwo ekinsuseeko kati kyesitategeera bulungi nangaki waliwo ebitagatta ne mugamba ekisooka omusajja ono yanfuna teyankozesa neebase lwaki ankozesa nga neebase ekyo kimu ekyokubiri bintu kibino ebinnuma ebinnemeddeko ekirala alekerawo okunkozesa nga neebase kikuluma kyekisinga okukuluma lwaki akulinda weebase nze saagala kuwulira kunyumira nze nyalina kunninda neneebaka nze kwakozesanga abaafu neŋŋamba nedda olwobe n'ensonga nzitutewo omusamizi oyo nze kyava tutya n'asekanaga aŋŋamba mukazi wattu alaba oli amakya yaŋŋamba mukazi wattu naŋŋamba mwana gwe senga otegeera ekiri mu nnyumba ye senga otegeera bbaawo ekintu kyeyakuteekamu andibadde okwata nekubonodde ewamu naye ate talina tokyasaana kuddamu n'obeerayo kubanga waggwadde okukonekitinga buli wantu naŋŋamba mbadde n'omwami yo nga mutambula olwamwona mugenda naye era akulaza omukwano n'ebintu ebisinga natyo okugamba kubanga ti omwami omukwano gwange eoza lwaki yakuleeta wano n'agamba nti bwoba ofunye obuzibu ojjewa yanneesiga senga buti enkya bwakiwulira nga mbotodde ki ekyamaki naŋŋamba mwana wange nkulumirirwako era onkwasa ennaku buli lwe nkulaba omuwala nga ggwe bwebwayi mu bintu bye naŋŋamba olowooza mwami oyo yakozesa nga webase olowooza yakozesa nga webase sinayeeye ojja kubitegeera mpola kakkana sala puleesa siyakukozesa nemugamba ssebo omusajja ngera nga neebase nze muwulira kubanga ate abeera ye yennyini ate nga gyabijja mu kifaananyi kye nengoye zambali kali nga bw'oyambadde tisati nojja nga bwotyo nonkwata nonkozesa nga manyi ebba wange neŋŋamba nedda naŋŋamba si yeye naye senga onotegeera kyolimu tenakusaasira dda naye guma katonda ajja kuyamba nagambye omusamize yenna amanyi katonda nga omusamize yagamba katonda ajja kuyamba era oli omusajja okumanya nti ebintu yali tabisobola ekintu kino kyajja kirinnya levo olunaku lumu byajja ndoza byali byagala binnumisa omutwe banja bikemutuufu omutwe gwannuma nawulira omuliro nze okuva waggulu ku mutwe mpaka ku bigere empula ngaobulamu butabuse olwo nali nina omwana oyo owokubiri naye nga muzadde omuwala naye nawulira nga obulamu sirina kwolwo nasiiba bikumbe olwo nali sikyatambula naye nga namweyawulako kasa nategeera nti birabika ebintu bye nabyo byebindwaza nemugamba kati ogenda tambulanga wekka namugamba sikyazeeyo ku masabo go ebyo ebintu byo bimala kumponya oba nga binjagala bimala kukolaki kumponya ba tebisobola kumponya bulwadde buno bunnumu kitegeeza saze emutambula nabyo tebinjagala kati kambyetooleko nagamba ogenda kukolaki nemugamba nja kubeerawo linda bimponya yagenda eri oli omusajja gye wantwala nagamba andibadde nomugezi n'ogonda andibadde ogonda n'ogondera bajjajja bano munange nno n'ofuna emirembe tegeera baakutwala baakuwasa nemugamba bajja kumala kumponya bulwadde kati olwo nze nsiibako oli omusawo we gwe yandaga gwe yaŋŋamba omusawo yambulya bwino oyinda ŋŋamba nakusaasira ddala ate ekizibu baawo mukwano gwange olwoza lwaki yakuleeta wano n'agamba ojjanga kwogera n'ono amanyi nina ebyama bye bingi naye ekyamazima ekikutawanya kiri mu nnyumba kati naŋŋamba ekizibu kyonna ekikutawanya n'obulamu bwo bonna kiri mu nnyumba ate omwami wakimanyi kati wenawulira neŋŋamba kati omwami bw'aba akimanyi ayagala mbeere mmuno obulamu obw'okubeera nga mbonaabona n'endwadde ng'ate siwona nga ne ku masabo ge mbadde ŋŋenda nga embuto zivuga tuli eyo wiki namba lwaki tebamponya kumbe we mwagendera ku mbuto yalinga kuwongayo kunyweza n'enkoko zino bafumba olya nyama zonna empongo baleeta gwokola otya n'ebyogo bino bibasenda byebatabula emmanja ebyokunaba byonna okola otya onaaba oyongera kwewongayo gwe kennyini ng'ekintu kyabwe likinywera bamala omwana okwewongayo wano bajja ne banyweza nabe ennya bijja ne bikkaatiriza ndi mukyala waffe ne bituuza ne bikkaatiriza kati gwena bakafaya yeneekomerawo wa muggwe kati omwami yenga ebiseera ebyo akyakiika
oba yatuuka n'akiteera yatuuka ekiseera yagenda aleka mpolampola ngenda agamba ayisa weeks 3 nekana akyavaamu nga takyasulawo nga yeefuula mbu asulawo oli omukyala nga yamanyi kyandekera ng'asulayo n'amala n'omwezi n'abeerayo naye ng'ebyobuyambi bonna abukola ki abukuweere nga wekyali mu kusooka ne bwe ziba ssente za nnyumba nga landiroodi abangi azisindika afuna ennamba ya landiroodi ate abakukozesa bo bano bo tebabulawo bano bo batebabulawo bo tebabulawo buli lunaku buli lunaku kati we wategeera nti kati byebikozesa wentegeerera ng'ate yalwanviiriddeko ddala nga takyajja webale nnyo ng'olakuwa nsonga ki alina emitanya bera bizi anti abazajja tukola tuba bize ku mirimu okay kati ebintu bino oŋŋambye byajjiranga mu kifaananyi kya bba always ate yakolera endagaano eno mu ngoye enjeru era byamugana okwambala olugoye lwa kala endala lonna tusse kuva mu nsi ng'ali mu lugoye lweru era mu baamuziika ng'ayambala byeru byokka akyusa mpale byamuwaayo ka chance akyusa ku mpale naye saati tekyuka era mu kisenge kye nga mulimu masaati meeru yonna buli mukazi gy'abeera abeere masaati meeru akyusa ku mpale byamugamba aba ayagala kyusa ku mpale naye saati esigala mwe yakolera endagaano eyo olugoye mwokolera endagaano eyo lufuuka kitundutundu era ebintu ebyo bitambulirewo kati olina time watuuka n'obimanyiira nina time gye natuukamu omusamizi ono gye nagenda gwe yankwasa nga famire we bwe yamala okumbulira nti byebintu we bityo omwami oba yakuteekayo mu bintu ebyo naye mune tesaagala omugambe kubanga oli mukwano gwange naye ngaekikonyamya kiri muki bawo ebintu abimanyi ebintu byakugamba byakusiima naye ebintu byakutteeyo kubanga ebintu waweebwayo nga saddaaka nze bwe nakitegeera kwe kutandika okumwesalako eno gye tubadde tugenda nga babiri kusaba naye ngamba kati webanga nga yabinteekamu nga saddaaka sikyazzemu kulinnya mu masabo ge nange awo kati agende nga yekka oba tebirinnya kwogera birekeyo awo twatabukira kulabika nga sikyatambula naye naye ngaokusooka twatambulanga ffenna buli gyagenda tubeerayo mikolo ne tugikola ngoma ne zivuga tukomawo naye ngaera bwe tukomawo mu nnyumba muno omwami ono mufuna nga bizze mu kifaananyi ky'okunkola ki kukozesa otyo kali katuukirirako omukyala waffe kituufu era kati wali mukyala waabwe nalowooza nti ndi mukyala bwe mu bigambo bakulaga si bigambo byokka si kyo ebintu bino byebanga nga kikwebaseeko byatukana ne binkozesa nenkeera nga muno munnuma mundira muno kubanga byo bikozesa amaanyi mangi nga muno mundira munnuma nga nakyabyannumisanga nnyo omugongo gwakuluma ne muno mundira mukuluma n'omusajja yankozesa nga yatuuka okumaliriza nga mulaba naye nga amaliriza musaayi seera ebisinga byamalirizanga musaayi ekijjaka nekikattulayo kati nga musaayi tolaba nti bituteekamu togamba musajja gamba ebintu byankozesa anti kati bituteekamu endwadde kati byali ezo ndwadde enjereere omusaayi ogwo bigujjawo ebyo ndwadde birina endwadde ze bikuteekamu naye katonda asigala katonda katonda w'amaanyi okusinga emisambwa gyonna mu nsi okusinga buli jjeemi era nze yali mukyala w'omusamize omusajja oli yalina emisambwa miyitirivu amayembe mayitirivu ago amayembe gakola nga buweyita ago nga tetugalabamu kaamu kakati nze manye ejjembe balikola okufuuka ejjeemi golwaliro balikusindikira ne likukankanya ne likuba ku nnyumba ne likutuga naye nze mmanyi ejjembe lijja litya lifuuka ejjembe era kiki ekikola ejjembe lifuuka ejjembe lyebakusindikira kiki kyebagatta lifuuka ejjembe ekyo nenkimanya nenkitikala kuba nali mu process emisambwa gino amajini n'emisambwa kwe kubitegeera naye nange nawulira nga babyogera nga ndi muto nga simanyi nti ate ndibisangayo eyo emisambwa giringa abantu ejjini liringa muntu abo bantu abagwa mu katigole yeemu abantu abo bafaanagana era beefuula kyonna kye baagala so bafuuka puusi oba omusota banga nze gafuukangako puusi neyingira mu ngoye zange naye nga nabimanyi kuba natuuka ekiseera nga ndaba tebinvaako siwona ate tebinvaako
kati nze kati bwoba ebyo naye ngamba bikozese ngera neeyalira nennebaka nga manyi kigenda kujja kinkozese nengamba kijje kikole kimale nengamba ye kinajja ddi kikole kigende omuntu yeebakewo okutulo ng'okirinda nnyo teeza wafuuka comfortable obanga tolina kyakukola byagaana ate nga sina gyena abeewaffe bennyini baŋŋamba tukoze kyetusobola bitugenye gwe manyi gyewagusinkana abasajja abakibuga abalogo abasamize tetulina tetulina ssente gwemanyi bwottunka kati nekyo ekintu kyo nembulu ekyokukola ate nga ebyobulokole naye sina bitegeera bigenda kati ono omwami twamuzaalira abaana bame babiri owokusatu byamu kati owokubiri ono tumuzaala ddi mutayimeno mwe bakozeseza nabyo byo bigenda otandika okunnebakirako ddala obulungi mu n'okubiri muzaale muto kati kwaba abaana ne bigamba kati olwo endagaano yali eweddeyo okwoyo kweggwerayo byagamba emyaka egyo 15 gyakubanga binkozesa emyaka 15 naye ffe twakoma ku myaka 5 ng'okwegatta n'omwami n'omukyala 5 myaka namalamu 40 kati emyaka 5 gye namalako n'omwami gwe kuzaalamu abaana bano baki ababiri kati 15 kireza ono omwana w'okusatu okufa yajja ebiseera byaggwaako era ne bigamba ekiseera kyo kyaggwako dda mukyala waffe oyo byo bye birina okunzaala omusosi gwe kati byakuzaalamu abaana nalabako omwana omu okakasa ate naabula nayingira ensiko sabikege manya gange tulire ane omwana omu gye bigendeyo mu maaso omwana waabyo omu lindako tugenda tutuukayo banange abantu bano wetubafuna nga bayita mu bintu bino tubaleeta mukakase nti ebintu byeboogera bituufu aliko n'omusumba wano ku seti n'agamba ebintu ebyo biba bikozesa bikuzaalamu abamu nga muwakana kati wuuno ye yabirimu babimuyingizaamu obusamize bwe yagendangayo ng'abumanyi tuli mu busamize naye nga tamanyi ndagaano zaali mu kukola and I'm very sure abantu bangi abali ebwere kujuliza nga bakola endagaano nga tebamanyi manyi mwe mulowooza endagaano zo ze mukola nga mumanyi naye waliwo endagaano z'okola oba ze bakozesa naye ng'ate tomanyi nga tomanyi nga golooza nti okola ekintu ekirungi gwe ngolowooza oli mu kukola bintu birungi kakati tulina okusaba ennyo nga tukutula endagaano ze tumanyi ne ze tutamanyi ze baatukolera ne ze twakola nga tetumanyi kubanga kikulu kati ebyatawaanya omukyalo talina neki era singa bamugamba mutukutwala ofuuke mukyala w'ebintu bino bijja kukozesanga teyandikkiriza naye yabigendangamu ye n'emmere ng'ali alowooza wakabi watuuka bamusinza takola mirimu ye atuuka wali bimuwaana n'alowooza wakabi ebintu bino wabizaalamu ebintu bino byanzaalamu byo byanzaalamu naye ebbanga lye namala ebintu bino nga binkozesa nze nali sona nti bifunyisa n'omuntu olubuto kubanga omwami ono yatuuka ekiseera nga yeeta nanviirako ddala n'akuta ngira agende w'abakazi be n'abeerako eyo nze ndowooza ali eyo ku masabo byakuma byoto walina amasabo 3 naye nga mmanyi nti kati ayinza okuba yagenze ku lyeno oba kati aliridda nkubira akasimu nze kasanfuna ssente z'abaana ebiki ebyokulya ekyo nakimanyiira naye nga nze ekyoto kyonna yakituuza mwani jjukira nze nange nali neewaayo nga simanyi ekyoto kyonna kiri mu nze yakiteekamu ggwe kubanga nze nabanga ndi wano nenfuna n'egyali ne ntandika ekiseera kyatuuka nga birinnya levo ne ntuuka n'egyali ne bindaga nga gyali ngamba oke ajja kukomawo wane waba akomawo tandika owulira sigino ze baana ne mbagamba muteguleeyo ebintu tataba mwakomawo mu dakika ntono nagenda kwatuse nga mpulira nga n'olusuulo lwonnyini luwunya era lwampunyanga naye nga bye bindeetera akawoowoke agenda okula ng'ayingira ng'akonkona ebanga maama naye otegeera otya nga taata akomawo kalenze kano akakulu kamusaba otegeera otya nga taata akomawo kagezigezi nnyini nga maama gwe bwotugamba taata ajja mu dakika ntono aba atuuse otegeera otya nga akomawo konze ntegeera aba yakubidde konze ate nga wa nasina bwe ngagamba naye nga nze nkiwulira munda mu nze
kubanga waliwo omusamize gye yantwala omwami oyo n'atutuma enkoko yali nzirugavu nga nkazi n'agamba agenda kunkoleramu eddagala mu mutima gw'enkoko eyo. Bw'atyo omwami oyo yajjamu enkoko omutima gwokka n'akoleramu eddagala n'agamba gulye nga mubisi ate nga mbimanyi n'agamba bankolera ddagala lyakumponya. Nze enkoko yagitutuma nga nkazi nzirugavu nga teri mu kkala nensi n'ajjamu mutima gwokka. Akatima k'enkoko nkamanyi yakateekamu eddagala yakookya n'akateekamu eddagala n'enkalu. Bwe namala okulya akatima k'enkoko ate nafuuka ekintu ekirala. Nina katamanya malaga neegattako nga ne bw'obeera oliridda wa osobola okusika siginozo zonna. Era awo we natandikira okusikanga buli kimu nga mulengera ngeri mulengera ng'akomawo. Mbagamba wuuyajja maze mulaba wali ajja nze ne mulaba ng'ajja seera katono ng'atiisa. Ndowooza kye byali byagalanga kyonna nkikole mu bwakabaka bwabyo bisobole okuntambuliramu. Kitegeera bwe nalya omutima gw'enkoko nali ndowooza mbyegasseeko oba ndowooza nasadi gye nali mbyegasseeko. Wakati jjuka ebintu bino babikozesanga nga bagamba nga banyamba. Tomanyi naawe kye weegattako. Nze ate mmanyiibo nga bwe bagamba genda olwegule kino bagire ki bakuwonye bakuwa eddagala. Katola neri twagendanga ebijjulo ne baleeta tulya nze ngamba batusinza kino nga kirungi kinyuma kumbe weeyongera kwekola ki weewaayo gwe kennyini n'eddagala gwosena n'okola oti. Naye wekijja kibanga muntu era oba omukwatako abanga muntu wa mubiri. Wabanga muntu wa mubiri kubanga nkugambye nakubedde wali emabega ndooza weerabiddewo nti ekintu kino wekyajjanga kijja ne kyegatta naawe naye ekyakisooka ne kijjanga n'omwami ono akyayisaawo akaseera n'ajja naye senga chanse emukwata n'asanga nga kyakubaddeko teweegomba ono omwami omulaba nga kikasasiro ono. Olaba ntoyagala ate talina nakyanyumisa yadde ono tanyuma talina kitegeeza oba tokyamwetaaga talina na mugaso oba yeetaaga nakuvaawo buvi n'avaawo kino ne kisigalawo aba akumalira budde woonoona biseera. Omanyi okwonoona ebiseera ono aba ayonona ndaba ng'ayonona na budde. Kino bwe kiba nga kyabaddewo ono teyeetaaga na kujja kulabikako waka. Ndowooza kyomala yakwesonyiwa yamanya nti ndi mukufu. Kakati ogambye obufumbo wamalamu emyaka 2 nga tuwera ennemba nabye nti nga yansibirawo mbeere n'ebintu 5 gya mukulu. Anti nkunnyonnyodde nti mu myaka 5 mwe twakoma mu prosesi y'okuba nga abaagalana naye emyaka egyasigalako yakwesonyiwa 15 ne tuwera ennemba ne kasasiro. Era ewe egyandibadde ng'emyaka 15 wegiggwerako ate wentandikira ogwa ku mubiri kubanga endagaano gye yakola bisooke binkozesa then wemala okunkoza nnakufa. Kati mu kaseera kano 5 nga gyodde nga takyajjira ddala ng'okitegedde nga nakitegeera wamugambako? Namugambanga ne mugamba gakigana agankozesa gwe tokyabeera naye ate nkuuyi ebisajja by'ebijja ne binkozesamu gwe olwo nakitegeera kuba nali nzibusa amaaso nti wali nasooka ne muyembesa ne mugalekera okunkozesa nga neebase kunindanga ne neebaka kati n'atuuka ate ekiseera nga takyabeererawo ddala nga mutuufu tolina ngeri gy'omwekwasa akati nga omuntu atasulawo oyinza otya omuga nti wazze n'okola ki n'okozesa kyenva mugamba gakigano olwo ntegedde nti kintu ki kirala ne mugamba biki bino bino binkozesa biwandeetamu bino nondeka ano ebino binkozesa nga ate nga binkozesa nga mu kifaananyi ekyo Dali kyajja nkyesiba na ttawero ye gy'asiba ng'agenda okunaaba ekijja nga kirina mu ttawero. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu.
gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Olunaku lumu yali yasuzeewo yajja n'asulawo okwo n'ayingira ekisenge kye n'asulawo ningolola engoye nga ngolere empale n'esaatu bye ngenda okwambala yali yankubidde essimu ne mugamba ngenda bigula ne mbigolola ne mbiteeka kati nagenda obbigula nagolola budde bugenze amasannyalaze gaali gagenze ne ngolola kiro nga gakomyewo ate nga yakomyewo bw'ajja mu kisenge taagala oggulewo omukulu toyingirayo ate oba ogenda kusulawo nsula mu ddiro nabaana myaka gyonna mbadde nsula mu ddiro nabaana kasa nayawukana naye nasulanga mu ddiro nabaana kisenge kikyeeka nze nayingirangako mu kisenge ekyo nga taliiyo emisana n'okukirongoosa olwokwerayo kwozangu ekere naye nga tosulayo ekisenge kye yabeerangayo yekka era omusanga talina ku buliri yeebase wali wansi n'ebisa embugo kati mu ddiiro anti nze nga nina kusula mu ddiiro nabaana ate tanjagala mu kisenge ate kakati n'emikolo teri ate nabali bennyini abankozesa ate kakati oli talina kyalina makulu kati anti kati mu ddiiro bajja nga tolina baana nina kubeera alina baana kadde kakabana kaaliwo saidi na wano nemufaliso gwange sulaawo mu ddiiro binsanga nanga nange neyalira nkimanyi nti bijja ate byatuukanga buli kiseera buli mwaka ogwayitangako nga birinnya levu mwaka ogwayitangako nga birinnya levu kati olaba guno omwaka birina kye biba bikola kati ate ogujja birina kye bikolawo ekirala birina akakodyo ate kebireetamu akalala bijja bikyusa obukodyo bikyusa obukodyo kati mbaokuteerako tv okugulirawo oluggi okukoonako nga webase bikonkona ku nnyumba ku ddiisa nekikonkona byakonkonanga mu ddiisa lumu byajja ne bikuba n'amayinja oba byali atawo byanyiiza eki nagenda we nali ndokose byajja ne bitandika nga bwe navanga mu lanchawe emisana nebijja olweggulo ne bikuba amayinja ne birondalonda amayinja ate gano amayinja ag'ekyuma ne bigakuba ku mabaati neiba ne bambuuza biki bino ebikuba ani akanyuga amabaati abaana bali nkugambye ati tutajale kitabukako alo mukazi musiraamu ninanyi ajatagani akanyuga amayinja anti mulokole kiki kikukuba amayinja ennyumba yange genda kujjamu ebituli omugamba aja tekyamazima simanangamba tewali baana bali ku masomero ani atukabwa amayinja ejjinja nga lijjira ddala ne liggwa eddene liggana ag'ekyuma sitaani bwolaba muzibu nnyo ejjinja ery'ekyuma ne ligwire soga tudde wali ogambye byakugulirangawo enzigi byatukesa nga birinnya levo nga binzigulirawo olwo ndi mu nnyumba ye ate sinnavaamu ate sina na pulaani yakuvaamu wakkiriza kati olwo nga mbonna bivaako naye abeerayo eri ku masabu ge ew'abakazi be naye nga mpereza ebyokulya biki byonna naye ngamba abeereyo kakati ate byajja ne binkola akakodyo bwe kati bwe byatandika okunsinsinya nnyo okubeera nga binkozesa nnyo mu kifaananyi kye ne ngamba oba abeerayo abeereyo naba atuwa ne ssente
kasita tulabirira abaana bange basoma abeereyo akuna ebyoto bye yasa nawona okuzunga naye ebyoto kaneetulire n'abaana bange era nga mmanyi bulungi nti gano agasajja gajja kujja kiro gakole ki gakole bye gakola gakole gagenda ekyasinga okunta kutuuka ku levo yakundwaza bulamu bwange kulabika nga bukola ki nga tetunnatuukawo kino kyogambye ekyokuterako TV kuggulirawo enzigi nga kiba kitya byonna byabikola tuli wano mu nnyumba tuli mu bufumbo bwange naabyo anti kyeŋŋamba ng'oba ogenda kugulawo oluggi ne lweggula nga kati gwe bonoosituka ng'ogenda kugulawo yingira mu kisenge totawana ddukwatako ne lwenyola lwoka naye kati gani alukunyoledde nga neriteri muntu ani aluggula ate lwaza minyolo nyanyolo minyolo ne gwenyola gwokka ne lweggula ne ludda eri ne lweggula n'oyitawo nnyo naye n'owulira nga ng'olina amaanyi amalala gakwegattako naye nga nze nali nkitegedde kuba nali mbimanyi olwo mbirabye nga mmanza obitegera ne ŋŋamba era kakati mbigamba ne munaakola ki nze mujja kuntiisatiisa era nja bbeera ng'ogenda kwongeza TV ne yeeyongeza TV natukesanga sikyakwata ku TV mbunyongeze ufa zaali awo naye nga sikyasobola kuba twaleberanga nazaawo mu ddiiro ng'okola ki obigamba bugambi ate kati mba otwala omukono okendeza ka music nga ka music koyagala kake agala okontrolinge ekyasinga wanayogala gentleman akolera buli kimu nkugambe kyabikola kyabikola kubanga bade tebina kye bitakola oyagala kulaba ka TV wena kateekako nga kessa oyagala NBS totawaana kwekoya kuba kasitolowooza nti NBS nga NBS ezze nali njagala ebinigeria bibeera ku Citizen kubeerako ebinigeria nnyo kati niŋŋamba kanyanguye ngende ndabe ekinigeria baba bayinza tukomeza tulabe we twakomye ate gya niŋŋamba tude ndabe ku gundi ngine okwata remote nga gundi yazze dda Citizen bikukyusiza kati n'ogamba gwe gunigeria twagula byerabye ate gwe gukadde ate gwe bazizzaako bwongo olowooza bulowooza n'ogamba gwe gunigeria gukadde kati twagula baalaba akazannyo twakalabyerabyako n'ogamba kandi n'olowooza ku mukutu omulala ogwo gw'olowoozezza gwe gukola ki ekyo kyekyasinga okuntisa neŋŋamba omuntu bamuyingiza ddala mu buziba bwa sitaani bw'ati sitaani natuka okubanga yakonekitinga omwoyo gwo ebintu bino bya ddala sitaani natuka okubanga nga osaba kyolowooza sitaani yakitegedde dda naye neŋŋamba kakati ku mulundi guno nange nembeera mukama neŋŋamba obanga sitaani yakonekitinganga n'omwoyo gwange nandoozesa byonna ebyo bwakabaka bwe katonda ye alina kukola atya ku bwakatonda bwe naye alina okunkozesa gamaanyi nga gaali mangi nkugambye oli yanyingiza obuziba nze nayingira obuziba bwa sitaani manyi nazisaga nkulimbe era abantu mbabulira amazima nze banyingiza mu buziba bwa sitaani nze nalaba sitaani okumanya nayingira obuziba bwa sitaani nalabako empuku za sitaani wabeera ebyokulwanyisa sitaani alina ebyokulwanyisa ate ne katonda abirina katonda alina ebyokulwanyisa mu ggulu eyo alina etterekero lye ebyokulwanyisa byonna obusaale biki byonna ebitala byonna gye biri waggulu ne ziroketiro nkyajjomu zonna gye ziri waggulu ewa katonda mu tterekero lya mukama naye wulira ne sitaani alina mu mpuku ate empuku za sitaani ziri eno wansi olaba sitaani yakanyugibwa kuno ku nsi n'empuku ze ziwezi lunaku lumu omusajja yannambuza kiro kiramba annambuza empuku naŋŋamba olabe wabeera empuku z'ebyokulwanyisa bya sitaani naŋŋamba buli kimu kyonna nandaga nga wali empuku eri nga bakubako ettaka nga bazimbako kungulu nga bwolabaawo nga wazimba naye nga munda ewansi ye wali ensuwa ensumbi endeku simanya biki eŋŋoma buli kintu kyamanye obwambe buno obwakula buli kamu konna ak'ebyobuwangwa byowulira nti bya buwangwa egundi kijjudde naye nga kuliko ttaka waggulu bakubako ttaka eyo yempuku zaabyo ewabeera ebintu byazo kati process eno obaddemu okukozesa okola ki bano bo baali batwali bafumbo olwo mufuuse bafumbo oli yatuuka n'atuleka n'abeesonyiwa n'amanya nti nkitadde kati essala kituuse nkutadde nkulekedde abakusobola ate oli gwe waŋŋambe yajja n'akukyalirako n'agamba nga muula totukyalirako awo wonna obufumbo nga bunywedde awo obufumbo bwali bunywedde bulungi nnyo nga amaka ganyweredde ddala oli takyatubeerawo omwana era oyo omusambwa gwajja taliiwo omwana nga gijjira ddala
siwulira bannange. Kati abaana bano bagirabanga. Nga twabanga tutudde n'okutuula nga bwe tutudde wano bwe bikonkona waggulu nga kati nga bwe twogera tuti nga bigamba sirikako nga twogedde nga ne bannange. Ne bigamba sirikako. Waliwo mikwano gyange bajjanga ne tudda mu mboozi ne ndooza byamanga njogedde bye bitaagala. Ne kikoona waggulu kinsirisa. Ne kikoona siiringi, kikoona wendi. Kindabula gwaba akiwulira omaawo. Kati abaana bo babirabanga. Abaana okubira bakwabwe tebaabiraba kola evi. Wabula abaana ekyabeewuunyisa kwe kumutuma mu kisenge olugi ne lukola ki? Omwana nemisana n'omutuma kale mukagendeteyo kino genda lugerwa naabagenda ngegenda kuggula olugi ne lukola ki? Ne lweggula. Era omwana ono mulenzi nga maama lwaki bangenda ontuma misenze nsigala kuddamu amagendeyo mu kisenge kya taata. Lwengendayo oŋŋamba okuggula omunyolo gwenyoola ne gweggula ki ekigunyoola maama? Mugamba oba Katonda yakuggulirawo tomanya. Agamba ne Katonda aggulawo maama. Nze bintiisa. Anga simanyi kiggulawo maama. Ne mugamba totya. Kati nze ne mmuza mu Katonda omwana ne mubuzaabuliza awale. Ne kutya nakutwogerako ku masomero abaana banyumya ku masomero. Nali saagala agende ku ssomero atanako benyumya. Waliyo ebintu ebituggulira eminyolo gyeggula. Ate bagende bamugobe ne ku ssomero batuyite n'abasezi. Enkola ki ne mugamba Katonda. Katonda naye aggulawo. So ono yali akukyaliddeko nga bafaanana batya? Awo no yankyalira. Yali ennamusa yatuuka dda ku nnyoge ng'oli yatulekaaleka ddaawo. Oli yali yatulese yatulekerawo ddala ebbanga ddene nga takyabeererawo ddala. Tannatuuka kulwala ne bamukubira nabe waffe omutabukira ne mugamba wuuyo anti wamuwonga mu bintu bye kasaafanga omulya kwe kunsona ntwala eyo basawo gye yantwalanga eyo. Naye nga ye yali amanyi ekintu kye yakita yata misone ze zagguka n'akireka yakituuza omwo. Kati ono omukyala okujja era yajja n'atuula nze nagenda omulanga atudde mu ntebe naye nga alina afaanagana ne byayambadde mweru muzibu naye nga alina n'abaana babiri. Kati abaana abo kwaliko akalenzi n'akalala nga nabo nabo obuzungu bonna bufaanagana ne maama bonna enviri zifumuka maama naye ayogera bwankwata ku nviri asunsula ati nangamba naye gwe muula kati bwe yampita muula kwe kumanya nti ye muganda wa bino ebisajja ebikola ki ebikozesa nimanya kiri bino ebisajja ate byali byandagadda nga nina empeta ku ngalo nabyo biyina byakuwasa nagendako eyo ebusogalo mukwano gwange yantwalako ebusogalo nga kino ekintu olina ekyekutulako saala jankutwaleko eno ebusoga fe twagenda edda nentwalayo famire yange yonna neyitira jankutwale nengenda ebusoga gambye nga mukamuli omwo mu paaka nze nninya namba emu nze nsika n'ekijji netugenda saawa 11 mbeera mu paaka esaawa egenda okweremu nga tusimbula tugenda kamuli saa 2 mba twatuyise dda mpitamu nengende mu byalo munnamalembe eyo munda yeri omusamizi oyo gye bantwala naye nkubira omusamizi eyo yankolako emikolo gyonna ng'alina buli kyawongo kyonna byonna nabikola naye siina kyakyuka ku ssente nazitola enkoko nazigula zonna ne banzigalira mu ssabo nenjogera n'ekasasiro yenna oli ow'emizimu n'emisamu ate nange ngambirina ate ngambitya sibitya kubanga nange bino bye bintawanya kati nabiri sibitya twogeraganya tewali kyakyo ne twenyonnyola bulungi nnyo ne tunyumyanga bantu tutula ne tukanya ne biŋŋamba biri nabyo ne byogera ne bigamba gwamanya ebbanga tutawanyiriza naye mbigaa kiki kyemunjagaza kyemunnonyanga nebigamba oza tusobola okukuleka gobonyi bali bakutuwaddago ogomanye ebintu bye tukutaddemu gomanye ebintu bye tukutuuzaamu ebintu bingi olowooza olina wotusimatukira olowooza ne watuleseyo okukolayo ki bagambe nti ogera twejjako gwe olwo nno birimbu bino bye biyomba bino mubigamba kyokka sitaani abayoomu nga benna masitaani kyokka nabiri bisitaani biri nebigamba mulina omumuleka kati mumwagaza biri nebigamba gwaza tumanyi kyetumwagaza amuntu esonyiwe notwesonyiwa nabyo nebiyomba. Amaloboozi gano gaba gaani galiwa oba nkyogere ntya gaba sawundi zaabwe nga boogera birina bye gifaanaganya amaloboozi omuntu g'oba omanyi tebirina kye bifaanaganya mpozi nga ejjembe terinza ofaanaganya n'omuntu lwaki nti ejjembe baba balikonekitingira ku muntu ono ku ddoboozi ly'omuntu ono emayembe agamu nga lyogera nga maani naye olumu tabaawo baasika eddoboozi lye kubanga yenanyini byo kati byayogeranga gwe ng'owulira bbaawo kati nze bino byayogeranga nga bbange kiba n'ekifaananyi byatambulanga mu ye naye kiba kijja okukozesa kijja mu ye naye nga talinawo kuba natuuka ekiseera nali namuga nti onkozesa neebase ng'oyagala okumanya ebiriko
tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshitech Services, empowered by innovation. Kati ono omwana gwe wazaala anti kati omwana wamuzaala ongambe nadduka. Omwana nali ntuuse ku level awo, nali ntuuse ku level y'okufa ate awo. Okay, kati bitandika tabuka ddi otutwale paka ku level y'okufa? Okutabuka ddala byatabuka nga mmaze okuzaala omwana ono owookubiri. Omusajja yadda omwana ono owookubiri ebitandikira okutabuka. Nnumba omusamizi oli gwe yankwasa ne mugamba kiki kino ekinviriddeko embeera eno naŋŋamba natya kugamba baawo mukwano gwange olowooza lwaki yakweta n'agamba nti ojjanga kujja wano ebintu ebimu natya okukola ki era nenkusaasira kubanga bbawo alina ekintu kye yakutuuzaamu eky'amaanyi ate kyotalina bw'okyajja kisimatuka ate nga nange sisobola kikola ki kikujjamu. naŋŋamba naye kyolina okukola ojja birekera Katonda yemusamize oli oweekanyanya. Naŋŋamba ojja birekera Katonda. Mugamba kati obanga noona nsindise mbirekere Katonda. Katonda ate simulabako nina musangawo. Namba kati simanyi kyakukola. Olunaku lumu Mukama nanzizaayo nga nagenda ew'omusamize ng'omutwe gundi bubi nnyo gunnuma. Omutwe gwannuma alabika alina byeyakola eri nga byamaanyi. Olwo aba ali kusaba nga alina byakola ki? Eno embeera ofuna ataaka y'amaanyi. Kati bwe yali akola ndoza eno yali alina amaanyi amalala gankonekitingamu ng'ali eri akola kuba olwo nali sitatambula naye. Kati ng'agenda eri atwala engoye zange ayinza okunzibako nga kabulawuzi nga kano. N'okanoonya mu ngoye. Nekabula. Empale n'oziteeka ku bupegi ngaawo. Olinamu kala y'empale gy'omanyi n'oginoonyamu eyo oba kala ya maluuni oba nga teriimu nga yagijjamu nga yagitwala kati nga eri kwasindikira amaanyi ago. Omusamize yenna asobola okukonekitinga ekintu ku lugoye wadde toliiwo nebikukwata. Ate naawe owa Katonda naawe osobola okukwata olugoye olw'ekifaananyi era n'ologa omuntu eri n'omukyusa. Abantu kye batamanyi. Ate awo aba Katonda banafu. Obulaba nti sitaani abawalulako amaanyi. Aba Katonda banafu nnyo. Tujja kujja ku process eyo naye kasooke mbaweeko bino nti nanoonya engoye zange zonna nga kwasindikira amaanyi. Kati olwo omutwe gunnuma nnyo yali alina emikolo gyakola ki? Gyakola. Nziruka ewoli famire dokita gwe yampa omusamize. Mulumba mugamba naye omutwe nga gundi bubi. Sooka onnyambe oyite bajjajja banzikakkanye ku guno omutwe. Nga mpuli omutwe gugenda kutabuka kumbe era alina amaanyi gampakiramu. Olwo si kyagenda atwala ngoye zange biki ngato byonna asomba n'obinonya nga tobiraba. Akati omusamize n'antuna bati naŋŋamba naye mukazi wattu nkusaasidde mwana gwe. Naye obulamu bwe bukwasaani Katonda. Era yaŋŋamba nti sirina ddagala lye ŋŋenda kukuwa. Bwe yaŋŋamba omusamize oyo naŋŋamba bwe nkutunuulira bwe nti ndaba sirina ddagala lye nsobola kukuwa okusinziira ku kye mmanyi naye kankukwase Katonda owulira. Naŋŋamba teeka emikono waggulu. Ye musamize tuli mu ssabo naye babibunzirayo. Tuli kanyanya. Aŋŋamba teeka emikono waggulu ekyoto kya lubaale we kiri awo kyako. Yaŋŋamba teeka emikono waggulu. Sirina ddagala lye nsobola kukola kuwa. Naye kankukwasa ani? Katonda. Wulira. Teeka emikono waggulu n'asaba essaala eyo. N'agamba ayi Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Musamize. N'agambye omusamize yakyasiza okumanya Katonda. Buli kyakola akimanyi nti Katonda w'amaanyi. N'agamba Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Omwana ono mmuteeka mu maaso go. Osaasire byonna ebyamusobako.
otusonyiwe nange onsaasire. Muli mu ssabo. Tuli mu ssabo. Era kitange ow'omu ggulu gwe Katonda ayimiridde ku bubwe obw'obutonzi nga gwe watonda obulamu bwe. Saasira omwami ye musamize. Nana kati waali juzi nali mbuulira enjiri ne musiika. Musamize n'aŋŋamba kwata obuti obwo bubiri n'akoowola eggulu. N'agamba nti mpita Katonda n'eggulu okuyamba omukazi oyo. Talina kyamanyi, talina kyakola ki? Kyamanyi. N'aŋŋamba kwata obuti obwo buteekawo mu kyoto. Nembuteeka yakwasiza obuti bubiri. Nembuteekawo mu kyoto. N'aŋŋamba nti sabirako by'oyagala ku butimbu. Amaze naye okunsabira eri essalako odaani Katonda. Atangambe nsabire ku buti. Nange bwe yasabe nange nayita Katonda era nga nkola ki? Mu buti kubanga gwe twali tusabye. Nange nayita Katonda. Sawulirako ng'ayita omusango. Nange nagamba Mukama Katonda nsaba onnyambe onsaasire omponye naye bannange omutwe gundi bubi mu kyoto nenteekamu obuti. Kati n'aŋŋamba genda sina ddagala yakola ki? Yakuwa. Nentambula nenkoma ng'omutwe gunnuma bwe natuuka ewaka. Nayingira buyingizi buliri nengwa ku buliri neebaka. Obudde bwaziba sitegedde nti obudde buzibye. Naye mba neebase. Wulira akatambi akajja. Omwami n'akomawo gentleman. Yajja n'ebbando y'obugaati bw'abaana. Kuba abaana be baali balya nnyo obugaati ne soda. N'ajja ne kino kiwanuliita ekya soda kino kya Fanta. N'abireeta kati bw'abireeta. Ne mulaba walimbu ng'ayingidde atudde mu ntebe mu ddiiro. Ndi ku buliri mu kisenge twali tupangisa ddaba olumbu. Kati maani ku kyana mise ne mulengera ng'ayingidde kati njala mbu yali ennuma nnyo. Ne ŋŋamba ka ŋŋende aleese ne soda n'obugaati nkole ki? Ampeeko ndyeko. Kati ŋŋenda wali nfukamira. Mugamba njagala mpe ku soda n'obugaati nsooke ndyeko. Wulira ebyabaawo. Nga tannankwasa soda n'obugaati. Ndi mu katambi. Eggulu lyankuba. Omanye eggulu nga bali bwatuka waggulu awo laddu neekuba. Eggulu lyabwatuka n'amaanyi amangi ennyo ne likuba ne liwoggana ne linkuba. Ne linkuba ekitundu kino kyonna kyonna ne ginsesebbula. Ne linkuba. Ne linkubirawo mu ddiiro. Nga n'omusamize we yali agenda okumpa soda bwati n'obugaati ne linkuba. We lyanseku yasaddamu kutegeera. Kati liba lisiriise wayisa akaseera ŋŋenda nkomawo mpulira ng'omwoyo gwange gugenda gukomawo bwe guti gudde engulu nfunemu otwanyi ntunule. Ndabe ndiridda waye mbadde kiki eggulu linkubye. Eggulu lyaddamu ne linsekula. Mba njagala situka neddamu ne linsekula. Tawulo nenza nempula nga tenfiiridde ddala. Empula nga amaanyi gampereddemu ddala nfiiridde ddala. Nga kati eggulu bannanga kati ligenda kunzitira no mu nnyumba ye kati eggulu linkubira ki? Ye liyiseebwa lino libwatuka liti. Lyabwatuka nana libogana nga bali wawulya nga ligaddu egenda kwa nana linkuba n'ennyumba ye nana linkuba nze n'ekifuba kyonna. Lyankuba emirundi egyo mu ddiiro. Kwolwo olunaku lwe nvuddewo omusamize. Kaakati naye nga wule yayita eggulu. Kaakati kunanya mbu nziremu amaanyi nzire engulu neeyole nveewo awo mu ddiiro kyaliyo mu katambi. Nveewo wansi we linsekulidde. Kati mba njagala okuvaawo bwe nti nyimusa omutwe olwo mbu nfunyeemu otwanyi. Ndaba omusajja ayambadde ekkanzu njeru. Ayimiridde no ku mutwe gwange emitwetu. Kyenva nnyola ensinga nti mulengo omusajja ayambadde ebyeru ali awo ayimiridde bw'ati asirise. Ng'ekkanzu eri njeru yonna puleni etemagana. N'aŋŋamba tewaŋŋambye nti omutwe gukuluma. Si gwe waŋŋambye nti omutwe gukuluma. Wansabye n'oŋŋamba omutwe gukola ki? Kakati omutwe nguwonyeza. Kakati ŋŋenda omusajja oyo bw'amala okukyogera ayimiridde nanzizaamu amaanyi. Omwoyo gwange ne guddamu ki? Amaanyi. Kati mu kuddamu amaanyi nsisimuka. Ngenda okulaba ndi ku buliri. Nenzijukira neebasa essaawa mmeka. Ngenda okulaba n'obudde bwagenze dda abaana bali mu ntebe. Neŋŋamba kino kiki kyendikonjuka navuddewo omusajja. Ngenda ŋŋamba nekiki kino. Nenjukiramu ate eggulu erinkubye nono omusajja abadde mu byeru. Aŋŋambye waŋŋambye omutwe gukuluma. Nenzikubyamu akatambi omusajja yaŋŋambye nti kankuyitire Katonda. Teeka mikono waggulu yita Katonda. Neŋŋamba ye Katonda omu. Katonda yazze nankuba ate nankuba eggulu. Naye wulira ebyaliwo. Nagenda okudde nga sikyalinako kantu kannuma ku mubiri gwange ng'owonye. Nga nawonyedde. Kubanga omusajja yaŋŋamba nti wange nti omutwe gukuluma nnyo. Kati saalinako buli lunaku nasiiba nga ndi bulungi nnyo nga siina kannuma neŋŋamba byabadde binuma oba byalaze omutima gungamba eggulu lyabyokyeza. Lyasesebbula naye teryansesebbula mu lyasesebbula biri ebyandiko. Lyayokya kubanga yaŋŋamba oli teeka emikono waggulu naye obulamu bwo kati ngenda bukwasa ani? Katonda. We nkugambidde teri musamiza ali mussa batamanyi Katonda.
amasabo gonna ge ngenze mu process y'okutambula okunoonya obulamu bakuwa eddagala ne bakuwa ennaku mmeka ne bagamba Katonda akukola atya akukulembera lwaki kitegeeza omusamize yatwala ebintu byonna ebya Katonda n'abitwala wa naye n'ebibakozesa eri byani bya Katonda akati gwali eyo mu ssabo n'ogamba nti Katonda asinye bajjajja be b'amaanyi bane balina amaanyi Katonda taliiyo tebakulimba teri busamize bulina maanyi oyo yenna katemba na firimu za sitaani Katonda asigala Katonda mbwa Katonda. Okay. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.